Why? Wojidde. Gekigenda maaso mu ggwanga nga okumenya business z'abantu kususse. Bafuna mpola bonna. Sika naye mayibi ya kibuga yokauka. Ne Uganda yonna. Esebo. Byagenze embalala. Nabirabye mukono wali wamwe kutidde wamwe eyo. Nabirabye wona mu Kampala biyitirivu. Wona bali kumenya business z'abantu. Abafuna mpola. Kitegeeza ki oggwanga litanya milimo. Kati kyolina okumanya kiriwo olwaleero. Antonio Gramsci akiwandiikako. Bakiyita informality and subalternity. Nti gavumenti ebiseera ebisinga obwavu ebukozesanga tulo naddala mu sizini ezaffe ezikyakula ebukozesanga tulo bampiki okuumira abantu mu bwavu. Omwavu afugika. Nakiwulira. Okitegeera. Yes. Kati gavumenti etuuka ekiseera neteekawo embeera ng'ekyo kyerina okukola. Okitegeera. Ng'ekyo kyennyini kyerina okukola. Nagamba nti woddayo n'osoma akatabo bakayita the why bad politics, why bad behavior is good politics. Ojja kumanya lwaki gavumenti ekola ebintu ebimu by'oyinza okugamba nti ekyo sobola kikola nga nimboyiza. Naddala ng'omulimu gwa gavumenti omukulu kubanga njagala kuzayo conception ya gavumenti. Gavumenti ezisinga bwe ziba zijja mu buyinza omulimu gwazo omukulu guba project ennene ebaggwanga. Yes. NRM bwe yalejja mu buyinza project ya NRM ennene ebiseera 10 points program yali gwanga Uganda. N'ekiseera kijja ne kituuka project enejja ne nanowinga ng'ejja efunda project nefuuka abo bennyini abaalwana bokka. Kali netuuka nejja neefunda nedda mwambo eggwanga lyoyo omukulembeze mwava. Era nejja netuuka neefunda nedda mu nju mu family. Kati we tuli olwaleero project tekyali Uganda. Project family. Wacho oyinza okuyita yafundira ddala oyinza oba kye bayita regime maintenance. Tubaddewo tutya. Kwagwe njagala kuwa ekyokulabirako olwaleero mu byenfuna bya Uganda olwaleero nti ekyamazima ebyobufuna byaleero tebikola bulungi. Kituufu. Mu Uganda wokka wali ensinga omusolo bagusolooza mu kiro genda mu basuubuzi eri abasuubuzi b'engoye. Okitegeera. Ne kati omusuubuzi ali mu mbeera eyo naye ate ne muteekawo amateeka gino agasobola okunyigiza. Kati nga tudda ku kino eky'obuyimba obumenyebwa. Njagala okimanyi nti gavumenti eteeka okuba ekimanyi nti suburbs ne highway tezaamuwagira. Bwe kiri. Kati ekimu bakira atomization mu luzungu nti gavumenti emu kutuuliza esinga okukozesa ejja n'ebatemaatema bw'ejja n'emanya nti ewakisekka waliwo akakundi akatampagira ejja n'eteekawo embeera nega nti ewakisekka waliwo omugagga eyaguzewo bagenda zimbawo akeedi kulaakulanyaawo. In fact ze zimu ku nkola gavumenti zeekozesa ng'ejja etemaatema obubinjabinja obuli naddala mu nkingizi z'ekibuga oba mu kibuga wennyininyini obutagiwagira. Oba okitegeera. Kati kino kyekolwayo bakiyita atomization. Okitegeera nti egenda bafuula atom woddayo n'osoma bagita the smallest unit. Oba okitegeera of matter. Kati ejja n'ebatemaatemamu ababadde awamu nga mulina amaanyi ejja n'ebatemaatemamu obupapajjo. Kati era yemu ku principle yagimala enjo okunyonnyola ofunye okwolesebwa. Kinyambye nnyo nti nno gwenjogera naye abimanyi ddala nti kati ababadde bakolera kangeze ng'esseeta. Esseeta ngenda gikozesa nnyo mu mboozi eno. Esseeta yeno Museveni mu Kalukana akawedde abadde nga ayimirirawo nnyo yabaako ne million 15. Namulaba. Era abakyala baawo obadde nga bamulaba nga bawanika emisaati waggulu egy'NRM. Luli nali mpitawo nga nzira mu kyalo nga bakutte ebipande babitaddewo balowooza tebagenda kumenyebwa. Yajje no Museveni babitimba ebipande ne babiteekawo wonna babone okumenyebwa. Naye ng'enzo oyitawo olwaleero nga tewaliwo y'obulwe yafuna abumanyi. Kati njagala kunnyonnyolwayo nti tuddeyo twebuuza abasinga bakibuusa amaaso. Abaddeawo n'abatunzi b'emiyembe n'abaki sente za paalishi modo beekulaakulanye. Ate mu myezi ebiri ajja atya n'abamenya. Kwabo abantu beewola kadde emitwalo 3 bagakola bizinesi ezo. Kale lwaki ojja n'ozimenya? Ye kennyini abadde abawa ssente ezo mu myezi 2-3 emabega. Era ng'ayitawo bonna ne babawa ssente nga batambula nazo mu bikutiya. Kati ate ajja atya oluvannyuma lwa myezi 3 luli yali abaagaliza bakulaakulane ate ajja atya n'abamenya. Kyekinumye omuntu ekyo. Okitegeera. Kati abantu balina okukimanya. Teri nsi yali ekuze nga omukulembeze awabuwi bantu ekyo NRM ekimanyi. Bulungi nnyo. Paalishi bodo terina gye egenda kuleka bantu. Naye omukisa gwe babeera nagwo gubeera gumu nti nno bakuliyetinga short term goals zibayambe in the long run.
Kati sente zono ze babadde nga baba beekulakulanya abakazi abatunda emiyembe abakola ki abatunda envendirwa ku makubo zibadde zibayamba kuyita mu mbeera eri yakalulu. Oba okitegeera. Kati bakuliyetingawo kye bayita Stockholm syndrome. Stockholm syndrome njogera nti akunyigiriza akuteeka atya mu mbeera n'akulowooza nti ate yakuyamba. Ngole yamanya enkoko. Okitegeera. Kati abantu bawana abasinga batadde mu kibayita Stockholm syndrome. Balowooza nti government ejja n'ebayamba. Naye government wejjira mu kubayamba ate ebeesinga okubeetaaga akaseera ka kalulu. Enda abanyonga bakaba bamenye. Museveni yango otuyambe nokati. Kati nakya kitegala okubuulira nti waliwo abasinga kye babuusizza amaaso. Walabye abakazi abadde bakaaba nga banenya Kyagulanyi. Nabalabyemu. Wagundi. Kati njagala kubuulira nti government ezisinga Lenin yasinga ngo kikozesa. Era noli kamera bazimuwadde nnyo. Government ezisinga Lenin yasinga ngo kikozesa. Nga era kanyagala kuzaako emabega nti Kawunda mu biseera bya Kawunda yakikozesa nnyo ku Kiruba. Wakawunda Frederick Kiruba yajja ono atandise okukaddiwa. Kati bakikozesanga nga bafuna omu ku bawagizi be ne bamuteekawo ng'akaaba oyo tumuwagidde ebbanga lyonna abaana bange tebasoma ndowooza okyabanyi bakozesa nnyo ku bakazi b'abasibe bakikozesa nnyo ku famire ya Seggirinya. Kati omukyalo oyo boddeyo ne weetegereza ate okuba gavumenti yazze n'emanya n'egamba nti wano waliwo maama Nnaamu atundira ku luguudo luno naye tugenda mukozesa tutya twejjemu ffe mu kifaananyi tukisiige Kyagulanyi. Kati bakiyita propaganda. Kati omukazi oyo mulimu gwe yaguzanye bulungi wanga ku muntu ategeera ne ogenda butabika n'obanyonnyola embeera eriwo Kyagulanyi talina wajjira mu mbeera eyo. Kyagulanyi talina wajjirawo. Twakita yawale tevugibwa Kampala Solomon yawale tevugibwa Babi Kyagulanyi yawale tevugibwa Mickey Wine muganda we oba Eddie yawe. Kati Kyagulanyi ajjira oba w'ekibiina oba Katana kati Kyagulanyi ajjira atya mu kibiina ekyo mu kifaananyi ekyo kinnyini. Awo wabuzabuza. Kati njagala kubulira nti gavumenti ekola ebintu bingi. Oli yaplayinze party ye naye mbawa bategeera teyakoze. N'akolaganaga nti ne wamusanga so omufumita ekiso n'afa. Kyagulanyi. Kati ekyo abasinga bakibuusizza amaaso. Naye kati gavumenti oluusi ekola ebintu njagala kuwa ekyokulabirako. Mu kalulu ka 2016 mu kalulu ka 2016 twalika twakava mu bululu obwo. Ojjukira ebiseera ebisinga wawulanga story embwa osigala alisiza omwana omuto pupu. Story ne running nejja abantu ekifaananyi ekinene ekya